DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. This is a very bad system, the system which is in Uganda here, this one of M.i.S.O and all that, and some people support it, but it's very bad. Teri kulanga kulala nyweza cholina muganda wange nyweza ennaku endaganye zezino teri kulanga kulala banna bwekyavu bwa kikaaki obwagala nga buli kabugaga kamwe naffe gye mwajja n'olwanira otujjeko ebyaffe tusigale nga tuli momboze haramu kaakati n'onondo bwakangaza bwati ng'okangaliza ku bibbe fe tujja kumukoyoolera misambo gyaffe egya Buganda egyaleeta Museveni nga tuwalampa ensozi zaagyo nga naffe bwe tugigamba kyabange mulabe muzzukulu wo gwe twaleeta wano yatwala ebintu by'abazzukulu tukulabe gwe mayanja gy'onoosigala bagamba ti amateeka ago agateekebwa edda tegaali feya tegaali mu bwenkanya mu nsomesa y'ekiyigirize oba mu njogera y'ekiyazi lwaki akiyisa eno lwaki akiyisa mumu ye yeeyambula obunyazi bwe n'abubambika nga mu ekyo mulimu kye tuyita Buganda etetoolwako ebintu byonna bye twakola mu ndagaano y'Olw'Enda n'eddaka 55 eyo Buganda ali kyetaagisa okuteesa ebintu bino mu paalamenti ate ekyobubbi bakiteesaako kyeŋŋamba batabani bange bano bamemba ba paalamenti nti mwajja mu kikemo temwalwanagana biribiri batulonde baba babalonze kadi omunyago ogw'obubbi obusembayo okuba obw'okuntikko guugwo ebyo bijja kukola ku mulembe Museveni era lwaligenda gwe birigira ki nga bisaanyeewo ali Museveni ayinza okuleka omusika amufaanana omusika sewo ayinza okuleka omusika amufaanana n'atufulubula emyaka emirala ebiddawo tebyenkanankana mazima n'enkaajumbe temala nyumba kati naawe nno weewaasiire kubanga goma mayanja omupangise ojje olabe fe twesinga Katonda yatuwa ensi yaffe nzaabo batunuulira Katonda gwe ndensiga yekka olina obugumu mu Katonda kyekyo eyatuwa eggwanga Buganda ati Qur'an etugambye nti Mukama Katonda ali wamu n'abo abalyazaamaanyizibwa amiina sife baffe fe baana atandikira kalimbe kizibu Mukama Katonda oyo atalya nguzi bw'aba ekigambo ekyo nga kiva mu ye mu kitabo ekitukuvu kale abalyazaamanyizibwa ali wamu naffe naye nagamba nti leka alyazaamaanye mute nabbe naye bw'alikoowa okunyaga awo batandikira naye okumunyaga babitwale ekirungi tewaliwo kigaali kijja kulugusa byalo byaffe tubisange nti nekyo libiyisewo bigenze mu South Sudan ajani abba ettaka beba abakwasibwa obuyinza obukulembera eggwanga lino n'okugabana obuvunaanyizibwa obw'ebitongole ebyenjawulo batandikira mu bitongole kaakati bagenze okuva mu bitongole nsaba okanziriremu ababba ettaka be bano betukwasizza obuvunaanyizibwa bayingiddeyo ne bagenda ne bafutandika okufuukuuza ne bakola batya awo wesitegedde bulungi ne batandika okufuukuuza okunoonya ettaka lino lyani ono ali ludda wa lino lyabaki lino lyaka ne balinoonya ne balirinda nga tebalinaku gwe balira bakaali kayanira ne batandika oddikubako ebyapa ye Museveni mu kutaasa obadde ayagala kutaasa baana b'abantu ayise buyisa ddikuli nga y'amiini nti ettaka ndigyewo tateesa bw'aba awuliranga ayagala nnyo okubayamba akole dikuri kulagira kiragiro ekitaddibwamu nti nze mbataasiza lumu ttaka nditutte Museveni ndagidde
On the issue of the land fund, which Hajji Nadduli talked about, and strictness in the land law, that's why if you see in the new government, I proposed the name of one person, the Honorable Judith Nabakova, because that girl was fighting land grabbers in Mitiana. That's why I appointed her, because some of these politicians, they are not, you find they are neither with God nor with Satan. They are there. But Nabakova was very strongly on the side of the people. That's why I appointed her and put her in the issue of in the Ministry of Lands. I'm sure she will do a good job there. We must resolve this issue of land evictions. Because Sedunga knows Sedunga knows one of our people in Kkwo, the husband of Mama Richard, I've forgotten his name. Was he called Sir? Omwitangani, the husband of Mama Richard. Kabandwa. Bamwitangani? Come. Bamwitanga Kibirige, Your Excellency. Not Kibirige. Mama Richard Kkwo. The husband of Mama Richard. Mama Richard is our soldier. Mumanyi Mama Richard, mumanyi. Mama we. Naye bawe bamwitanga Kibirige. Bamwitanga? Kibirige. It was like say something. Senfuka. Oba Senfuka. He had a false finger here like this. They are now extra. You know people. Kanamagalo. Huh? Bakaita Kanamagalo. They are now Kanamagalo Msajjo. Yeah, bamwita Kibirige gwemanyi. Was called something. Say something. Ono tawamanyi ndozo gwe wavawa. Wenyonyoreko. Owekitiibwa banzaala ngoma naye nasomera Kirema ate nga nsula Kufu ewa Sempala. Agenda obabuuze. Nja kubabuuza. Kubanga omusajja oyo, he is the one who gave us the kibira of Kufu. That kibira where we were. So I was surprised to hear that he had been chased from his kibanja by Ogamba Mwami Livingstone Sennabulia. Sennabulia. Yayina Namagalo. Sennabulia. Sennabulia. Onalowooza abantu bange sibamanyi. Ayogera bibye. Sennabulia, the one who gave us the kibira, was chased by. This is a very bad system, the system which is in Uganda here, this one of M.i.S.O and all that, and some people support it, but it's very bad for the people. And the person who was chasing them was also our person, Namwandu Mulyanti. Is she still alive? Kabano. Your Excellency, Namwandu Mulyanti wali. So I don't know what happened, and I was even blaming Nadduli, because Nadduli at that time was LC5 in Ruero. How do you allow these things to happen? Because when I went, I found Sennabulia in the trading center that he had been chased from the land where we were during the war. This is an evil system. It's not a fair system. And it is not in other parts of Uganda.
Because in other parts of Uganda, when you are in a kibanja, it is your kibanja. But here, you find these people support this, that. It's really very bad, not fair. But let's see what I appointed a commission of inquiry by Bamugemirere. They have written a report. All of you people support it, and we see how we move forward. Tukiziganye, bano absentee landlords, they are the ones we can pay are paid. The ones we can't pay, we shall see what propose. But the bevanja banywerere ku bivanja byabo. This is what I would like to appeal everybody to support. Abevanja banywerere ku bivanja byabo, like in other parts of Uganda. In Ankole, you cannot come and chase Munyankole from his kibanja. You can't. You cannot. You even fear. How can you do it? But in Uganda here, they have got so many actors. This one is saying this one is saying that. And it's all against the small person. Abange chiche tuliko omulembe tuli mu mukyamu kirabika kwe kusemba yeera esi yonna yekyaye kangambe egudde eddalu teri kulanga kulala nyweza kyolina